Katonda w'ekitiibwa bannange Allah w'obukitiibwa musawume nankoledde ekyamagero. Atya. Waliwo omuntu yali yeesibye ku mulimu gwange. Omulimu gwange nga gumunwa buli kaseera ng'agamba musumba otasobola morning show era otasobola morning show bannaye sister wange makula omulimu gumpezo saawa nze azisobola mumuteeke mu evening mumuteeke luda bannaye Katonda yamumpugudde n'amuntwalira ku baba. Congratulations. Kibi kigwana wala congratulations bye biki. Kibi kigwana ffe tugamba nti kibi kigwana wala Katonda asindiikirize bebe tugamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya. Bible egamba ti Katonda aseteze ensozi nezitamanya ate lekera okwera abantu lekera okweta kyotali. Baliwo kubanga ate bakuguza emmotoka empya kw'ossa n'ezo ezikozeseddwako basangibwa wano eno e Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil. Yes, osobola okubanga ate ogira ddala n'osobola okubanga ofuna emmotoka y'ekirooto kyo. Olunaku olwaleero siri na mulala ndi n'omukyala Jennifer Full-Figure. Tugenda kuba ate tunyumyamukko okutwaliza awamu ku ebyo ebirabisa okubanga ate bihappeninga wiiki eyo yonna n'eno etandise. Mu mbozi tulina olunaku olwaleero tugenda kuba ate tutunulira ebintu bingi nnyo ddala. Tusaba gwe wenna ali ku show yaffe eno tulakkalira tugenda kuba ate tukusosotera ekyo ekisinga. Ate nagenda ddala mu maaso kansabe omukyala Jennifer Full-Figure obuze ku bantu. Sokotolera abantu salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twongera bajukiza nti olunaku lw'enkya lugenda kubeera lwakubiri. President wa Federation bawa minister omwabuzi wa president ku nsonga za creativity agenda kubanga asibula abasiraamu n'abatali basiraamu namwe n'abaganda baffe abadde musamu abasiibye n'abayimbi bonna okwetooloola eggwanga lyonna era abayise wali ku Federation olunaku lwankya mwenna we tugenda okuliira futaali n'olwekyo gwava ewala sambyako naawe wali okumpi sambyako bw'asobola osala ente asobola osala embuzi ow'enkoko naawe sambyako kigenda kutokuta ng'ate si kisaanikire wali ku Federation wali emutundwe ewemumanyi wali wenyini yeah, exactly. So n'olwekyo mwenna atubako wodde okwetooloola eggwanga lyonna mubeere nga mujja mu budde tubeere nga ate tunyumirwa tubeere nga ate tubako n'ekyenjawulo kyetwogerako abenzikiza zonna eddiini ez'enjawulo mwenna era tubayise president abayise Dikenzo Musuuza abayise okulaba nga ate tubako ne betwogera n'okwongera okwegayirira Allah ow'ekitiibwa musawu eno omanyi kati ennaku zino zennyini ezisembayo bagamba nti nno Allah abaayita abawulira abaddamu abantu be abayogerako nabo n'ekyo zino ennaku ze tulina okwongera okwegayirira Allah ow'ekitiibwa ate n'okuba nga tumulindirira tubeera beeteefuteefu okulaba nga tumulindirira kubanga zino ennaku mwakira era buli kaseera olina kuba ng'oteza engalo ng'oli ku maviivi ng'omulindiridde bangi boogera naye bangi bamuwulira nga newankubadde gwe tomuwulira bangi bamuwulira era abasiraamu bangi beenyumiriza mu bisibo byabwe kubanga mwe muva empeera yaabwe ey'omuggundo nabo bennyini abasiibuludde abantu tubeebaza nga Sula Motors tukwebaza okubanga osiibulula abantu bangi twebaza nnyo Mama Fiina okubanga naawe osiibulula abantu bangi nnyo ate era nga naye ku first class hotel Matugga era otaddewo ebyenjawulo ne ku Idi otaddewo ente nnyingi nnyo ne Ajiba Mama Fiina ataddewo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebigenda okubeerawo eri baganda baffe abasiraamu n'abatali basiraamu byonna ku first class hotel. Buli lunaku wabeerawo ku first class hotel wabeerawo okusiibulula abasiraamu abasiibi era wabeerawo byokulya n'ebyokunywa futaali ebeerawo n'eddaku ate era ebeerawo n'olwekyo twebaza abantu we bato nebaza nnyo muganda wange Medi Fashions asiibula abantu wali ku Merina Mall ate waliwo hotel bagiyise Dinner Foods Queen Dish ebeera wali ku Merina Mall okulaba nga ate nayo esiibula abantu bangi ate ne Dinner Foods wali Sekaya Senior yasalawo n'agamba nti baganda ffe abayisiraamu balina okusibuluka ate nga balidde bulungi era Sekaya Senior ateekawo ebintu bingi nnyo okulaba nga abantu basibuluka. Twebaza nnyo Sekaya Senior wa Am Enterprises twebaza nnyo Ajja Miss Kigundu naye okubanga ate y'omu ku basibulula abantu twebaza nnyo Aji Ali Mwezera naye okubanga ate wali ewuwe ku parking yateekawo n'agamba nti abantu basibuluke babeere nga balya ate okusibula omuntu nakyo kiweesa empeera so nebaza abantu bangi nnyo ajawuna mubiru naye mwebaza abasobodde okubanga basibulula ku bantu abasiibi n'okubanga bababeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga ate munnaffe mugamba nti banaffe abasiibi ono mwetera ebyokunywa nange mwetera ebyokunywa banaffe tubeere nga ate munnange tubasibula n'olwekyo bagamba kigambo kimu olunaku lw'enkya tubeere wali ku Federation n'abaganda baffe bangi nnyo wajja kubeerawo okusaba okw'enjawulo wajja kubeerawo bamashek ne baani bonna okuba nga tusaba
nga twegayirya Allah era nga tumulindirira nga tuteze engalo n'olwekyo tubeereyo twesangeyo mwena mbabuzzaako ne bagamba nti ndi kusula motors nga bwolaba emmotoka ez'enjawulo sula motors etunda emmotoka empya n'enkadde jangu ogule emmotoka kusula motors jangu ofune emmotoka y'ekirooto ky'okukibanja mpola oba jangu olete gy'olina ate okole battle oba ogiyite swap bakuwemu emmotoka endala obeere nga temunanga otabula maddali sana mbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkubuge Salt TV gwe tune mbeerako wonna obeera ku mikutu gyonna Salt TV kweri mbeerako n'omukulu Charles James Senkubuge ate omusumba Rosa Sujinga abeerako ne Ranchawa ate ne Sunday Service ebeerako Git 56 ebeerako ne Kojja Mutebi Anniversary Experience naye ebeerako Prince Apple abeerako okulaba nga ate akuwa emisingi ku makyamu munyu byonna bibeera ku Salt TV Ganga team babeerako Party Africa avuchi DJ Jamu nabo babeerako okulaba nga ate bakwasaganya n'embeera za gospel zonna zonna namuvubuka ntambula ate okubanga amanyi Katonda byonna bibeera ku Salt TV ne Salt Radio tubeerako tune tovaako nange nja kubanga kwendi weewaawo oli bulungi nnyo maidadi sana akabuliriro sibulangako nkowa bakowe ogenda n'otwekekamuko mwanta bambafunyemu kalungi ki si affe babo nno ojja kuddaawo ndeke munaye wesibeerako social media webabowa okategedde olinga kibawo yalwamu industry mubeerako n'abaki mubeerako na bizibu bwe mbasiriko tekubeerako happiness n'olwekyo munneebaza nnyo ate mumpenga ne ku sente mazima kubanga mbawa happiness mbajjako stress njogera amazima n'okufumintiriza mbeera focused ate mbeera open my minded n'olwekyo abantu abo muganga tuli batono tuli babale ku ngalo tosangika temusangika sangika tuli babale n'olwekyo gwabeereeyo twebazangako nti mbeera waawo mikutu ne gibatama osaakinga tolaba full figo nnuunya olaba bikadde yenze wakabi ate kyannaku ninatanjagala ndaba ku ssimu ye era ku TikTok yembeerako beggalya musenge ne bandaba babeereeyo ogenda okola ngaawo sigalo yanyiza essimu era ndeese okategedde ogenda okola nakulaga anti tuwa obutunda amanze mpa ebyokunywa va ku banaku kaka kyawo eta bingi njagala tutandikire ku mboozi bambi wiiki eyo ewedde omwana ow'obuwala omuto omulungi Martha Ahumuza naye ng'embeera gye yafiiriddemu teyabadde ya kitiibwa teyabadde nnuŋŋamu yasangiddwa mu ofiisi mu bbaala emu waneno mu Kampala ensonga eno yakubye abantu bangi nnyo encuku era kyaleeteddwa ne bizinesi eno ey'ebbaala okuba mutimu yasangiddwa ng'afudde okuggalwa mu kaseera kano nga ggwe omuzadde tusaba otwale akaseera kano oba akakisa kano kubanga obuwulirira ku baana ab'obuwala abagendera ddala mu maaso okuba nga ate banyumirwa obulamu mu bifo weebiti ate ne bafunirayo obuzibu ekyokutegeera kya buntu bagamba embuli etefa yonna naye kati ennaku we twatuuka okusookera ddala nja kusooka ngambe nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kitalo nnyo kitalo ddala twava eri Mukama Katonda gye tulina okudda omuntu okufiira omwana bw'atyo kibi nnyo peyini y'amaanyi obulimu bw'amaanyi omwana amaze okusoma akuze omwana anyumyako ne maama we omuntu we mushayalinga ebirowoozo ne maama kyannaku nnyo ate abanankole baagala nnyo abaana abawala nnyo era mwegendeza abaana b'abasajja abo nze twembeera ne President Museveni niwe tuba tutudde ekyo lumu twali tutudde ne Bebe Cool na bonna ne bawanika emikono nga baagala okugenda mugamba muwala wange ayogere kubanga waffe mwankole omwana omuwala bamuwa kyayagala ate omwana omuwala bamuwa bamutwala nga kyamuwendo nnyo so kitalo nnyo kitalo ddala kibi kiruma tetujja kwogera bingi olw'ensonga tetunaba kumanya postmortem kyegamba ekituufu tukimanyi nga newankubadde abantu bangi beekuubye ku butwa naye fe abataabuumuwadde tosobola kugamba nti butwa oba kino naye kyonna kyekiri kyannaku kibi nnyo omwana okufa enfeeyo kibi nnyo ebyokunywa bingi nnyo benjawulo byensobola obbagamba nti bikubisa emitima bitambuza omusaayi gudduka ku speed abaana babateera mu byokunywa abalala basika bisike abalala babinywa mu nywenyi enjawulo kabere shisha kati kiva ku bwongo bwo n'amaanyi go n'omusaayi naye era mu byonna nja kukubiriza abaana abawala ddala ng'oli muwala mulungi kati ng'oyo muwala yabadde muwala mulungi nnyo okuzaama buli musajja abeera amwegwanyiza buli musajja abeera amwegomba abeerako competition abeerako ki abala luusi nga ayagala mukozesaako bukozesa competition ebeerawo kati omusajja asobola okugamba nze kano leero nina okwebakako nako kankate n'amuteeramu ekyokunywa mu kyokunywa kye n'ateekamu something ne kiyitirira
maybe nga nekigendwa si wabadde oyagala mwana aveeko buvi omukozese naye ekyokunywa nekikola ki nekimuyisaako so ebintu ng'ebyo nolwekyo abaana abawala mwegendeza ebintu bingi bwe obeera mu bbaala ng'olaba nti bakwana bakayanira olabawo competition onakwana n'onakwana at least ebbala give maybe abamu munywereko emyenge ewaka kituufu osobola ogula omwenge gwo n'ogunywera ewaka noteekako music era omu gwe bakuba mu bbaala n'omuwulira naye kiswaza nnyo kyannaku nnyo nti abaana abagagga bangi ennaku zako abagagga tebaagala kwogerwako naye abaana abagagga bangi lwakuba abamu munnange abamu teboogera boogeza abamu bafanufane n'okuzika ne muntu abamanya nabamanya naye ng'abaana bebafiira mu nfe endala eyesitaza abaana baabwe babanga aboononefu kale balinga aboononese ennyo ate nga abaana ababagagga bataka balina obusobozi bamama baabwe okusobola okubuulirira abaana abasajja baba beze nnyo bano tabafuna akakisa naye bagezezaako nnyo bagezaako okwogera n'abaana baabwe lwakuba nti nno n'omwana w'omugagga tabuulirirwa abaana mu tebabuulirirwa yabalaba ng'eyamalayo era yamalayo kati ogenda mugamba kisente zigenda awutu azina buli kimu akifuna diguli agenda ogenda mugamba kiki naye tulumirwa wamu abamu yeeya ndaba nga mukola ekintu kyekisirwa nnyo tosekereranga muntu ate muntu afudde lwaki ojeeje omuntu ng'omuntu afiiridde omwana we kibi nnyo kyovola abantu bajja basanga bakyabayiwa amannyo mukyabeera nnyo bapanedi mapengo bapanedi mapengo mukyawera muntu afiiridde omwana we oli mukumujeeja oyogera kino oyogera kiri wefudde amanye nnyo musaase busaasizi anyway abaana abawala kino kigenda eribo okwebeereramu awantu woolyo oliwo naani ekirala emikwano abantu abasinga nze katonda basinywa kyakunywa nenyimuka nenkiddako bw'okisitukako bw'okireka tokiddako newe mba nakakisumula newe kiba kya ssente mmeka bwe sigala na girasi yange out sigizaako mumwa nze sirina muntu gwe neesiga yenna bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omuntu kituufu akolimiddwa oyo yenna eyeesiga omuntu nze sirina muntu gwe neesiga you trust yourself yes even gwantute out I never trust kuba osooka neweebuuza ki ekimuleetedde okuntwala out nze sina muntu gwe neesiga ne wokola otya sigana muntu out ne mwesiga nze ye muntu tambulira tugende tunywe kakintu byebiki ebyo bwe mbatenga nti nsobola kyegulira nokyetuusaako tebalina nsonga lwaki ŋŋenda mu mpisa embu ate njagala n'okulabula abantu waliwo abantu ng'oggyeko ekyo ky'omwana yafudde kitalo nnyo waliwo abantu abagufudde omuze nti kanvume gundi ampe sente kanvume Doni Chris kamuyingire nyingire kampani ye kandete gundi ku mukutu gwange amuvume ajja tuyita atuwe sente bakikola nnyo bakikolako nezaawedde bakikola n'Ameria ajja tuyita tusiise bakikolanga ne mamafiya naye bakoma mamafiya tayagala kumanya amamafiya tayagala kumanya ne amu bakimukolanga ne amu tayagala kumanya teyasiina so abantu abalowooza nti ojja kuvuma omuntu akuyite mulyeranki akuwe ne ssente age munnange biveeko mwegendereza abantu bemuvuma kati nze kankubuulire nina ebintu byensobola okubuuza wano terabako omukwano gwange omu yakeera ku makya n'akaabanyonyo neyetunuzaamu kamera ne feesi nene nnyo bweti dakiika 2 nankubira ne mugamba oli wako oli ludda wa nti ndi wano ne mugamba okaabira ki nti abantu people abantu ne mugamba abantu what song jangu wano nena oliwa nengenda waali oyo mwana yasi byonna kyenjagala okugamba abantu mulekera ovuma abantu n'olowooza nti omuvumye mujja kunyumya ajja kuyita museke akuweyo ne ku ssente ensaawo yavaawo twavaawo dda tubyakyuka omuntu ojja mumuvuma tolina redi omuntu ojja mumuvuma agambe it's okay ojja mumuvumaako abe ne pulaani B akukola ekitakoleka ajja kuyita muginiko ebinyomole n'okulya omuntu watuukiza okutuma kitaawo omuntu wakutumiza bazadde bo wakwetikkisa bazadde bo bajje beegayirire olekerawo ovuma abantu so n'olwensonga mudamegiza abantu famire eyo terina wadde omudaala gw'ennyaanya wadde ogw'omunaanansi temukolanga ku kampani wadde yanswa famire yonna wadde ekibanda ky'amanda oli ku kampani ya munno okuba Doni Chris okyaziza ono bakuba weweefula mbu twayogedde twabimaze tibyawedde weddame gyo gimanyi bigwa bwe bityo bwe biba byawedde lwaki okyaza ekiraba muvuma
ngera bavuma kampani oba talina sente muleke kigwa mulisa tomubanja oba talina sente bamwavu muleke ate wano Uganda gyosanga omuntu ayita kyatali eramadeko mu office ya bakama baffe nga bangamba oyo musajja oyo si mukozi waffe tumumanyi bw'aba agamba ndi mukozi waffe ajeyo empapula nangamba go ahead oba ogenda mu kooti genda kubanga yalumbye ne RDC we Gomba hawa nakwata driver we ngera yefula ndi mukozi wa office of the president nebanga tetumumanyi fa kubaidwako na mero Buganda tetusobola mu appointment data because nga tulina ekyamu ku bwongo ekiki abantu nabo batukawo ku eyo level kuyita kyebataka kati abantu ye agenda yeetuma ekyo mobilizer kyayagala okwogera ne mobilizer alina kubeera ku sekutale tewa sekutale jeno yalina omutongoza ne ku listi ya sekutale jeno taliiko kubanga ffenna kwetuli taliiko abantu batuusaawo batyo ati akikozesa kutisatisaba abantu bangi bagamba nkola mu ttaka naffera abantu nkola mu minisito genda nkola abantu bangi fe abatuukirira buli lunaku nga babbiddwa abantu modula naye ffe tubakwasa Katonda one day one time will come ojja you will pay kale kyonna mu byonna nga tuwunzika ensonga ya mwana muwala ono bambi omugendo kyannaku nnyo kitalo nnyo kitaluddala omuwala yafudde omuwala omulungi omuto omuwala abadde alina okuba n'amaka ne family omwana abadde alina okuzaala ku baana banna balungi nga ye naye tetulina kyava eri Mukama gye tulina okola tetulina abadde akasoma nga alina diguli okuva e Makerere alina diguli abaana abandi badde bakola bambi nalabye maama we nga wa speech n'agamba omwana waffe tumutaddemu omusimbi gwonna omwana watukere okusoma wati ababa mutadde musimbi ekisembayo mu byonna omuwala kukolera ebyo byabadde nga ajja atusuubiza andi kati omukadde bw'otuuka nga maama we oyo wammafe ebirungi aba abisuubira mu mwana we bambi era kyannaku nnyo nnyo abazadde abalina abaana abatabagasizza ebyo byana byolaba ku social media biwemmeneko buli muzadde yandyegombye omwana alinga mirembe buli muzadde yandyegombye omuntu alinga nsambya furniture yes buli muzadde yandyegombye omwana we ng'alinga mirembe buli muzadde yandyegombye omwana we ng'alinga nsambya naye gwe owuleta okulaga ekimpemempeme nga kyekiganda kyo ekiwemmeneko ekibeera okwo nekyebamba nekiwemula fe mu myaka gyaffe twakola ne tukola n'emikwano gye tufunamu kati ojja kumuza nti mu myaka gyo wali okola ki nga bakoli bize leero fe mu myaka gyaffe twakola era mu myaka gyaffe egyo twagifunyamu mikwano miyitirivu nekyova tuyimiriddewo la friends kitegeera networking friends of benefit abalina kye bakwongerako naye gwe networking ye eri kiki osobola ofuna obuzibu abantu ne bajja naye nga tebazze kula bazze kusunga nalabyeko abagenza okuweza omuwonde n'okusunga n'okukwata content oli mutuufu bagamba owamalibu atabukira nsujju owamalibu omuwotya KFC oba ozze kumulabisa na kumuswazaswaza nawe otuuseewo era kyoba oya owamalibu alina kulya nsujju naawe otuuseewo anti owamalibu omwera KFC oba oyagala kulabisa super era wagoba okoze content oba omufunyi ate oluba obwedda anyway abantu abasinga si mikwano gyaffe ate abantu abasinga batuli cross bakyasinza okubala abalabe baffe kakati lwakuba nti okutegeera si kwaffenna kizibu okwawula mukwano gwo ne mulabewo naye woba weegendereza bulungi osobola okumanya nti ono mukwano gwange oba si mukwano gwange nze omuntu anjagalako just a content olwonkubira onjagalako you are not my friend onjagalako business kubanga olya kunze naye neebaza Katonda ow'ekitiibwa bannange Allah ow'ekitiibwa Musawume nankoledde ekyamagero atya waliwo omuntu ayali yeesibye ku mulimu gwange omulimu gwange nga gumunwa buli kaseera ng'agamba Musumba otasobola morning show era otasobola morning show bannaye sister wange Makula omulimu gumpeza saawa nze azisobola mumuteeke mu evening mumuteeke luda bannaye Katonda yamumpugudde n'amuntwalira ku baba. Congratulations. Kibi kigwana wala congratulations byebiki. Kibi kigwana futugamba nti kibi kigwana wala Katonda asindikirize. Bebe tugamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya. Bible egamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya ate lekera okwera abantu lekera okweta kyotali. Waliwo abantu ababadde beeraga nti oli wa kitalo nnyo. Baganga tukyasobola kuddako eyo leva ate. Katonda n'akuwanulayo gy'oyite wakabi n'akulabisa n'agenda n'akumaala amazi. Akyali wakabi. Endowooza bwe kugamba omuntu eyeeyita owakabi
owakabi obudde luddawo oli luddawo ekyokubiri obadde olaga nti wakola TV namba eyiyo kwokera okwokubiri obuseke wakola system yo wakola biki ng'olaga nti osinga ne TV amaanyi ne bagamba nti wali kisinga mainstreams ne woba olina TikTok esembayo okulabibwa oba social media etya ne woba olina YouTube channel esembayo okulabibwa tewali kisinga mainstreams nabagamba YouTube channel zatandikira mu America sayinini zavaako oba zeziranga ebisembayo zikyaliko YouTube sato zeziranga ebisembayo zezirangira ba president kati abagamba kibaita mainstream kyovala buli muntu aginoonya buli muntu agikane waliwo n'abakolebwa bbala mu bakolera bwerere bakeera okukulasa nakuleeka naye ekyamutwazisiza radio ne betega obu TV ne betega obusimu ulira ekyamutwazisiza ku eyo TV sigamba nti yabadde anoonya mulimu already is employed kyonna kyekiri no matter what kyonna kyekiri please shut up kyonna kyekiri no matter what ensonga kyonna kyekiri level yayisa windows yabadde yakujjako let me tell you something kyonna kyekiri evivi lyayise kirizo bagana mulekerawo okweyita ab'ekitalo evivi lyakoze batya kyonna kyekiri gye kiggwera oba yagenza employee oba yagenza ati oba blablabla evivi lyayise awo sikuwagidde ate eri kitwale nti sa mainstream media kinere kiraki evivi lyayise okategedde evivi lyayise la mainstream abadde agyetaaga ebbanga lyonna lyabeereddewo nga tali ku mainstream abadde ayayana kuginoonya nkugambe bayagala okungobya abaddewo ali era nga performinga bulungi ng'ayayana ng'anoonya ne waffe yatuukayo makula sister makula twabimanya temusobola bimanya nze abimanyi nze abigambye muko bujingo nteeka wano oyo omukazi tasobola mainisho boza bampa wabiranga mu UCC babadde bawabira bwere bawabira kungoba ekiki bafune emirimu olimba naawe baluwa zabawandiisa ozimanyi obungi waliwo n'abeerangirira nze nno ndabyeko abantu bangi abeerangirira batafunye emirimu egyo waliwo neyeerangirira eyite yasoma ennyo yeyeetuma amannya amangi atava mu kooti emu aluwa oyali emmere ku mikono amapesa ne gasama gati yeyita batya yali alowooza nti agenda kulipulesinga isima yeerangirirako ndi bamuwadde omulimu ku TV kimama Blackman yeerangirirako kusanyuka TV banoonya mainstreams baziina obulandeka so n'olwensonga kwogera mazima negeeko ate mazima mainstream esigala mainstream nkikuddamu congratulations our brother congratulations byebiki naawe yakafa olumbe kibi kigwanawana mukuwunya kale eyo nga tuvuddeyo onokendeza akatima onokakanirako eyo nga tuvuddeyo akatima akenkoko leero kakawumulirekawo kakukutuka eyo ensonga ate manejaga bakuwa essaawa zenkolera mutwabike soko mugambe congratulations nze nakangu I can't do that mistake nsobola okugamba nti ekibi kigwana wala genda walumbezaayo era omusanyukiddeko kubeera naye ayinawo ngani asanyuka abasanyuka babeera nga nze ekakuwayisaako naawe nze nakangubi kale obuzibu bwenina nti nze sipretendinga sisikamu ate sisikamu ate seegula you're so real yes it's me I know muwonye ngoba omanyi bwabadde ndi obubi ku mulimu gwange kale eyo nga tuvuddeko ewa omuntu akuyingirira nga ku mulimu gwo nga atalaga nti wakabi wa kitalo gwe kyomanya yayiise vivi liyiise tubadde kusubira ku Zaini TV eyo tunaavaayo tetuveeyo yo lyayiise awo ensi ekuteekawo wotasuubira bayibuli egamba nti katonda aseeteza ensozi nezitamanya olwo katonda aluseeteza oguwulira witaano ku 0 congratulations our brother baba baba erina abalabi bameka ekiki mbono 5 kwa eyo nga tuvuddeyo baba erina abalabi bameka so baba bagiraba baba TV ate kati ebusogeeyo ebudda pasimanya wawa era bwana wane Kampala era ekyala Uganda eri Kampala nawano bagiraba anti bagiraba jinja nabano musajja neno bagiraba e Kampala abwa bananga bamunjulira baba bagiraba jinja Uganda eri Kampala babera otola basho ya bajere Uganda eri bajje byebiki naawe ayogera rubbish bananga yetuveyo kuba kati ogenda kunzitamu busi muntu nedda zegambe bagirabe eyo busoge eyo ate munda si busoga mu town kati bosi bantu abeeyo eyo munda Uganda nti eri Kampala kale gwelinda Uganda tandikira ate kati ono kagenzeeko gundi zonna bagenda baba zisala nga bazibateerako bagenda kuviirako gwelinda agenda teekawo enjawulo y'amaanyi wulira kati nze nkugamba bino manyo
ulira omukutu gwenga guli wano nze nkugamba bino ebigambo kagenzeeko ate kati baba egenda tutumuka nnyo okusingako ne bwebadde mu kusooka egenda gwa bugwi sawaaga teeka wasatu egenda kugwera bugwe sawaaga kubanga wano agenda naye yeetega essimu bwe bato bebakoleranga omusajja nga beetega essimu content bamutwala ne bambi ntaaseeyo tuveeyo tugende ewakengisaha bamukubye balyosi naye kiki ekigudde bamukuba ategeraddemu ku magezi omusajja oyo atama naye ayitirira kyekyamukubizza olwo ayina amaalo n'ekimama n'obusamaavu ogenda otamwankola eyibanda oyimba emmwanyi benyimwanyi byebiki baakowwa abantu bwe batyo bwategere gyola weewunye ne bamututa mu kifo kibatundiramu embizi omusajja omusiraamu asiba n'okusiba kani imagine bannange sente zijja basola oli mu sawumu allah era allah yakubonereza bubonereza gwe omuliro nagamba omuliro gwokera ku nsi kati allah yadde alina okuyimisa obwakabaka bwe oli musajja musiraamu gwe simanyi oli musawumu simanyi manisuri simanyi yani ogenze mu kifo ky'embizi n'ebigodo binyoka amasavu gali wali ganyo ofanagana n'agiridde akakawo oyimba kakolimu ovaawo nga n'engoye ziwunyakawo no ngamba togiridde kakati allah yabadde alina okulwana ennyo okuyimusa obwakabaka bwe naye nga eddiini tegira bintu ng'ebyo ekyokutegera kya buntu nabaga nti abantu abayiika windows tubayamba nnyo bagambako basobole okumanya okubala situation bala wooli oyogereddewo ki wooli ogenda kwogera kigambo ki woyimiridde bakolerawo ki bagamba nti awali omulema tebafunyirawo ngalo oli mu kifo ki oli luddawa yabadde amanyi ali mbawagizi be abaawa abamusasulidde omumulaka anti gemaalo gegambye omuvubuka oyo yayimbyayimbya nnyo ebintu by'ekisirusiru awalampa entalo ezitamukwatako katamala era awalampa bebekulu talibeera kirasiyo paka lwoliva mu bulamu bw'ensi eno ne bwolifa ne bakuziika emirundi 8 tolituuka awadde ekko lya bebekulu lyanaaba ku mubiri ekiki even ekko bebekulu lyanaaba mu kinabiro ki kajja kulituuka tosobola kuvuma muntu n'omuyimba n'okwa kitakuddamu takola kitakuliiko talina kyeyakukola n'omufuukira kizibu kubanga oli ppira omunene basobole okukwogerako ate nno ezo challenge bakyazifuna nnyo seeyo yokka nabyeko omubaka wa nupu era gwe bakubye bayaddaani ono gundi owaawa owamawogola yani Hildamani gundi ono eyali manager wa rock bomb yani gundi batukanga mu rock bomb oyo nga tatuwa na sponsorship gundi mubaka gundi bamukubye kataba mu bamugambe fawan eyewaabo yenyinye busujju gundi yadagenze kola Kalwanga is Kalwanga I think Kalwanga yadagenze kola I remember that bawumpugu mabazunga boogera nonsense abantu bakoowu mukwano walabira nti abantu bakoowu nze kati kankulage njagala gwa ndaba ku coating file ugate datsi bwabanga Sseginya yafuna abantu emiliyoni 4 plus nalukola yafunye emiliyoni emu. Where is those 3 millions? Yafuna omutwalo gumu. Sseginya yafuna emitwalo 4. Sseginya yafuna emitwalo 4. Nafuna lukola yafunye omutwalo gumu. Emitwalo 3 giri luddawa. Kiraga nti giri awo mu bbanga tejalonze tejakoze ate kikwewunyisa NRM yawangula ekawempe. Kino kyogerwa ffe abagezi era ne bazanyo sekutale jeno wa sekutale jeno wa NRM nti bako ne bazanyo ne nabakunzi na bonna ba Madina NRM yawangula ekawempe etya akalulu akagwa omuna NRM yafuna obululu 7 this time nambi yafunye obululu 8 mwatano kanana manya oli yafuna kasanvu no yafunye kanana plus kweyongeddeko 10 lulamba plus awe government NRM yawangudde olwaki ate ebe anti kati nkugambye akalulu akagwa yafuna 7 kitegeeza nti yeyongeddeko ebitongerayo 10. Yes ate nga mukweyongerako bakubye nnyo accordingire ku Sseginya yafuna eki obululu emitwalo 4 emitwalo 4 ono kubanga yafunye omutwalo 10 ontegedde bulungi kati kitegeeza nti NRM bekoze eki ebe wangulidde waggulu nnyo bogata datsi
era nembaza ni Secretary General NRM ya kati ali mu field yayingidde field ate kusika wempe yokka kati yataddemu canvas buli wamu nasiba obugwa era sawa ya lero kati tournament zitojera buli kimu kitojera mu kawempe Kampala yonna naka waludda wa Secretary General NRM akola butawera okulaba ngekyo nga buli kimu kiba madadi sana kubanga abantu bane emiliyoni zine 3 ezitalonda bali awo mu bbanga bakowa Nuupu naye bali awo bagamba tugende watudde ebannasalawo kwegamba era wonna nja kwebaza Namyalo nebaza n'Afande Damulira Afande Damulira yakwata abaana ba ghetto n'abeeka wempe namba ezo ezeyongeddeko ziraba Afande Damulira yakola nnyo okwata abaana ba ghetto okubakyusa ne Namyalo yagezaako era okukwata abavubuka ba ghetto era abakyuse aja tibuze Namyalo okulaba n'abawane ku pikipiki n'abawa biki obona nti akaluka ffe keeyongeddeko so bwe tunakolera awamu I think ate waliwo n'ekigambibwa nti Nambi yawangula accordingly ku polling stations zewezaali ng'akalulu ke bakakwata mu yes era olaba nti bali mu kooti abantu bangi beebuza Nalukola lwaki tanaba kulayira Nalukola tasobola kulayira nga bali mu kooti bano bawawaabira bagamba akalulu kabwe kabbibwa era emisango gye giri gigenda kati tebasobola kulangirira muntu nga bano tebakkiriza okuwangulwa kubawangula kyegeza mu kaseera kati tebasuubirwa ye okulayira si kisuubiro ekyokulayira kwa Nalukola nga bano tebannaba kufuna bwerufu bwabwe bagamba bwe bakayanira so abaninda Nalukola okulayira bwekitabo kiri abakabba abalala naye tumusabira Mukama amusobozese bw'aba amuwadde omukisa alayire aweereze abantu be kode n'akaluka 226 katuuse kanaatero tu katuuse ddala bw'oba olimu amagezi ng'olina common sense essaawa zino buli mubaka ali mu kunoonya kaluka 226 nawulidde nabagundi bakomawo baluyimbazi luyimbazi ya Muhammad Luswa enegundi yagenze ku bwa president nsereko ate bulijjo awozanga bwa nze njagala buli muntu alina obusobozi oba buli muntu alina interest mu byobufuzi atryingeko you can try ate era omukisa ogukozesanga tewenyooma abantu abasinga banyooma abantu tewenyoomanga you go and try Mukama kyaba n'abakuteekeddeteekedde Katonda ono Bible egamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abeeyita abagezigezi Katonda asobola okusitona kwa position gyotakkiriza Katonda yasitula abantu Katonda yakyuziika Katonda aba yakyuzinze bbe omuntu musobola okubeera mu abantu nga bameka olaba omwana wa Chairman Nyanzi babadde mu kamyufu Makerere ne bamumma ne bagamba oyo mwana biki tajja kusobola mwana wa Chairman Nyanzi omwana bamumena agamba ngenda kujja independent wa Nuupu n'atwala kaadi omwana ajja independent n'abawangwa n'awangula n'owa kaadi okategedde Katonda aba amaze okukyuzinga oba mu kugezesebwa kati awo anti kati abantu bangi beebuza lwaki omwana wa Chairman Nyanzi yajja ku independent bodo lwaki bamuvuma era lwaki bamwogerako lwaki Luswa mubeera mumuteekako olukongolo n'ensereko nga bajja independent nga n'omwana ow'omu nnyumba yabulwa kaadi bwe yajja n'awangwa temwamuvuma singa Luswa yawangwa temwandi mujagalanyizaako mu abanuupu singa nsereko yaba obwenvu bonna leero bubi tebusiibulikikako bubi awo olabira obunanfuusi mu kibiina kya Nuupu omwana wa Chairman Nyanzi yajja independent n'ayitamu bani mu kujaganya tebamwogerako nti yajja independent yajemera amateeka g'ekibiina mbwera kaadi teyakkiriziganya na muntu yani bane mabega wa nannyini kaadi lwaki Luswa mubafuukira ekizibu okujjako nga muli babi bubi lwaki Luswa mumufuukirayo leke okujjako nga muli babi bubi ate omuntu yenna yenna mumulekanga n'akozesa obusobozi bwe n'akozesa chance n'omukisa gwe Katonda gw'abamuwadde omuntu alina interest musobola okujjera abantu abasooka mu 3 oba mbameka mwenna ku kifo kyekimu kubanga constitution ekukkiriza oli waddembe okujja nawe oli waddembe so mulekerawo okufuga efuga bbi nze sobola fuga bbi kyekibe ebimu ku empagiza Museveni nze saagala fuga bbi saagala muntu anfuga bubi kubanga NRM ina freedom olaba Nambi yajja ne Kaladi najja Kaladi bamuwangula yakomawo dda mu NRM tebamugamba nako bamukulisayo bukulisa bamuyaya bamusembeza busembeza Secretary General ali mukubirirayo munnange singa in fact yalina wakusatu Kaladi
yava mu NRM kati obwo bulusinga kali yabukola nabuteeka ku nnambi enewe mu byonna kyensobola okugamba nti effugabbi mu kibiina kya Nuupu lyo lingi n'okweyagaliza omwana wa Nyanzi nga tebamucomplainingako ye nga tebagamba nti no yagaana amateeka ga kaadi lwaki bano bokka be bafiirako ekyo kikyamu era nkivumirira balekera ofuga abantu n'enfuga embi ng'abafuga batabani baabwe ne bawala baabwe owaayo buli kibiina n'emisoso gyakyo kale n'olw'ensonga eyo emboozi gye tugenda okuba nga ate tusembayo ey'omukyala omuyimbi Catherine Kusaasira emabegako waliwo abaami abazze balabika ku by'emmotoka nti abaguze emmotoka eno yamuweebwa gavumenti yamuweebwa President Museveni ekigambibwa nti yali mmanyage ate nga mu kaseera kano ndooza bano bafunyemukko obuzibu n'emisoso egimu kugigwaniza emmotoka eno baagala ssente zaabwe okuba nga ate zibaddizibwa oli akwate ki emmotoka ye ensonga eno yo nga yo ogyogerako kikuba yebadde wawala matu g'abantu mu kaseera kano mwimbi Catherine Kusaasira simayo oba yavuddeyo okusookera ddala nja kubeera open nja kubeera straight njogere nga bwe nkimanyi oba bwe kiri oli waddembo kitwala oba okigaana okusookera ddala Kasani yafuna okusomozebwa in fact abantu bonna abagaddwa President Museveni balina obulamu bwe bayitamu muzeeyi buli lwakwagala ofuna abalabe bangi nga ate bali mu NRM obanga bali mu gavumenti bafuka ba enemies bo Kasani bamwe emmotoka eyo yamufuukira ekizibu abantu bangi beebuuza Kasani lwaki atunda emmotoka abantu batuka okuwalana kusaasira olw'emmotoka emmotoka eyo katono emusseeko nomutta bamulumba nako ne bamutomera nga nabamutomera bantu yes era bw'ogyetegeeza bamutomerakokko ng'era ebayombya nga atuuka nawantu ne bagaana bamu nga taliiwo gozza okulaba lwa mmotoka mama ezo emmotoka mweze muvuga ez'abaminisita emmotoka ze muvuga era muzeeyi awammwe emmotoka Kasa yatuuka ogamba nedda kanjeko emmotoka eno nfune emmotoka entonotono maybe banakakana Kasa yagenda n'atunda emmotoka nga tamanyi kubanga emmotoka eri mmanya ga Kase emmotoka eri mmanya ga Kase naye eriko akantu ka State House kati Kase teyalowooza nti emmotoka muzeeyi gy'abakwadde ya State House tebagitunda era litakimanyi naye ayagala kutunda emmotoka ey'okwejjako olukongolo nakwejjako mbeera gye bali bamutaddeko afune emmotoka ekakanamu wakiri yandigipakinze n'atagitambuza lani ojjo kati agipakinga ate endala agijjewa yagitunda asobole okugulako emmotoka ontegedde oba yagitunda $2,000 $2,000 n'agulako emmotoka entonotono kuba yatalina sente zigula mmotoka okitegedde endala n'awako babbulooka ne baki n'agijjawo kaakati omusajja atuuka okutunda emmotoka bw'agitunda bagenda okugyamu empapula nga tezivaamu ng'eriko akantu ka State House ye kyatamanya red flag twagenda ne tulaba muzeeyi ne tumunyonyola naliwo wenti n'amaaso gange nza gamba ne tunyonyola muzeeyi n'agamba ono muwala wange tamanyi ebintu tebibeerawo ebityo naye beti ono mumuyambeko mukwate sente muwoli omusajja sente emmotoka bagiddize Kase kubanga ebintu tebibeerawo ebityo kati Kase muzeeyi n'atukwasa omukyala bamuyita Madam Betty n'oyo PPS we bwamutukwasa waliwo n'ebirala bye sijja kwogerako n'agamba bano abaana bato tebamanyi bintu ebitambula nga batuwadde Madam Betty bakwate sente baziddiza omusajja addize kusaasira ki emmotoka kati munnange Kase era bwe yavaayo yaddamu nanyonnyola omusajja era bwe twali twakavaayo wetu omusajja yamukubira n'amukwasaganya ne Madam Betty bwe baatuwa wa State House n'amukwasaganya bwe bati kati kiri era omusajja n'akitegeera bulungi nti yes bagamba ono agenda kumpa sente bulabula biki naye nga omanyi nti no State House babeera busy kati muzeeyi ali mu kulambula PDM ali mu kutambula luddawa bayinza nga muzeeyi tannaba kusayininga nga tekyekituufu naye ng'akimanyi kiri mu process bakiteekayo n'empapula weeziri so obugumiikiza kintu kikulu kati bannanyini ssente baleka tebalina obugumiikiza bwabaweddeko kubanga sente zaabwe balina okubawo nga balowooza nti oba babamalayo bati kubanga sente zaabwe zikola ki sente za business west weziba omuntu okutuza $2,000,000 omwaka oba emyaka 2 abamugagga nno n'abakitegeeza ekyabajjeyo okusinga bo kasente kaabwe kubanga kuba kasente kaabwe kadde ate kasente kaabwe kakola business, it's a business. Sente z'emmotoka bw'ogijjawo eno olina okuteekawo emmotoka endala amagoba gabaako matono kati nga wano ne wasula motors wontutunda emmotoka osobola otunda emmotoka eno ng'oginako $20,000
Sula kimutundize motoka abantu bafune motoka bonna. Nti wano waita pangisa wano wawe. Tagenda bacho bala atunda motoka namu. Atunde motoka nabagifunako emitwalo 10 kubanga wano kiri ku record mu Kampala yonna motoka etundibwa soka wasula pozinga amala jigana buli bloka lwansonga ki tisula respecting a bloka ne watwala emitwalo 2 sula nafunako emitwalo 1 respecting a bloka kubanga jafune mali ennungi aragirete kata bibanda ebirala byonna ebirete bifuna obuzibu teba respecting a bloka tebagala bawa sente tebabatanja wulu babatwala business yagitegera kati buli bloka ayina omuntu atunde emmotoka mu ggwanga lyonna amuvuga mutawasula wano so temuna wano nga tufuluma emmotoka zigenda ku shero nga ziri ku line wa musota wa checking emu ku emu nga zonna bazese kuzitunda nagulako zaguze endala nazitawo nezitandika okugenda mu bonde endala kubanga ekyokubiri nti wano wabeerawo ne cash money sula aba ne cash gwasasula kati ekimufula onja kyova nti sula atunde emmotoka nga aginako emitwalo 5 emitwalo 10 n'abako block esatu nyina asigaza ebyo kati Catherine kusasira ye emmotoka ye yamuweebwa Catherine emmotoka ki gye yali atunze yamuddizibwa omusajja yaginera yagipakinga ate omusajja yali yawamba n'emmotoka ya kase gye yali yagula ate nga wafuga gye yali avuga yali yasoka n'agimuwambako n'amuwambako n'akamotoka n'amuwa akamotoka akatono ennyo nako n'akamuggyako kase n'asigalako ku bigere oyo omusajja bw'atwala emmotoka ogitunda nekano vamredi biki ajja wambako kase emmotoka wambako kase emmotoka kase afuna akamotoka akalala kabibibi nakakamuwambako nakakamutwalako paka otwaganitra wa muzeeyi muzeeyi batukwasaganya naffe n'omusajja kase namukwasaganya namuwa n'abakulu singa ali muyayi teyandimuwadde bakulu singa ali alimba teyandimuwadde baki bakulu kubanga erinnya na State House tebalirimbiramu tasobola kuddawo n'oyogera ku Madam Betty bantu banene nnyo mu ggwanga bantu bavunaanyizibwa n'omulimbira so nze kyensaba bannannyini motoka babiri bagumiikiriza kase abadde mulwadde yalina okuddayo ku treatment naye yalina concert kati kubanga bwe bamulongoosa yalina okuddayo kati concert bwe yawedde n'addayoko akomawo ng'ennaku z'omwezi 17 tasobola kudduka mu Uganda kubanga no wali amaka ge wali omwami we wali buli kimu tasobola kudduka kati akomawo ate naye tuli mu kulaba nga tunoonya muzeeyi twogera ne bakama baffe Madam Betty twogera nabo bamanyi lwakuba ne muzeeyi ali up and down nga bwomulaba bali mu PDM bali mu kulaba kukola mirimu nebaza nnyo Madam Jane State Controller akoze kyamanyi nnyo okulaba nga akola industrial park ezo nnyingi nnyo kati mu ggwanga Uganda nazo mpitirivu nnyo kati ziri 19 Kayunga gye ziri Mbale Eggulu Pakwaki Kasese buli kitundu kyonna mu ggwanga yes kati abaana era bamaze okusoma nga temulina byakola mugende mu industrial hubs musome okusoma kwa bwerere okulya kwa bwerere n'okwebaka musoma ne babatikira ne mufuluma maybe ne bagabano baga mu factories zenyu mutandika okukola ate era obeerayo ng'okola ebintu ebyosobola okutunda material government yemukugulira ebima ebiri ebya billion and billions money Madam Jane yabigula n'abiteekayo okulaba nga kiyamba bannayuganda n'olwekyo bavubuka temwetuulako temwenyoma mugende mu industrial hubs ezo mubeere nga musoma ebintu ebyo byonna ebyokubajja okanika okutunga buli kimu gyekiri mubeere nga musoma gavumenti ebateeka mu ssente ate oluusi ebagaba mu factories ez'enjawulo ebagaba mu nsi ez'enjawulo nembanga ate n'oba ogenze bweru obeera ne kakosi koyize ate ku ssente za gavumenti n'olwekyo nebaza nnyo Madamu Jane Baleke owa State Controller nebaza nnyo ne Irene Warfare nebaza nnyo Morris okubanga ate bafaayo nnyo okulaba nga ate service eyaawo bagikwasaganya okulaba nga etuuka ku muntu wa bulijjo naddala omuntu wa wansi so muzeeyi ali up and down ali mu PDM mumulaba mwenna mumulaba mwandigaye ndi muzeeyi atudde naye mumulaba nti ali busy ali mu PDM so mumugumiikirizeko kase mumugumiikirize muzeeyi akomewo maybe buli kimu kijja kubeera maidati sana kale n'olwensonga eyo sigenda kusuka wano siibula abatulaba mbasiibula naye mbagamba nti olunaku lukya tugenda kuba nga tusiibulukira wali ffenna ku federation ate ennyongero bajjukiza nti Mama Fiina mujja musanga Mama Fiina agenda kuba nga naye kuyididde n'okusibuluka kutaddewo wali ku first class hotel gwanoonya Mama Fiina abeera Bulenga lwa Sande lwokka ojja kuba ku simu gyolaba eya SB4 oba gyolaba emabega w'akabaata eriko Mama Fiina tokuba simu ndala togenda kubba genda gwe wa Mama Fiina amunoonya ojja kumufuna Mama Fiina abeera Bulenga buli lwa Sande oba ovudde mwalu oba ovudde luddawa jangu ebulenga buli lwa Sande lwokka mu wiiki akola omulundi gumu kwagabira emikisa kwakuterereza emikisa gyo
kwa kuwera kyobadde oyayanira mama Fina asangibwa Bulenga oba omusanga wokka mbeera ku Solo TV Monday to Friday gwa neetaaga Don Chris Skypin ayafunye amaka aga Skypin yes gwayagala emirimu genda bugenzi wali ekitende mu Skypin ate amakaga gali tebagenda senkawo tebagenda kukola ki ovanga ye company yokakati tumanye ina makagayo tebagenda sengukawo Skypin Tour and Travel Turisa Safaris bakugamba nti gwe munanga yagala okulambula eggwanga Uganda n'ensi yonna olina visa ya Ghana wagezaako okutambula yagala genda mu nsi kyebyagaana wekwate Turisa Safaris ate genda ku office zaabwe babere nga bakumalira ekyo kyagaana visa ya Ghana kyekyagaana Turisa Safaris bagamba nti neggwanga Uganda osobola ogirambula n'onyumirwa erimu bingi byotamanyi genda mu Turisa Safaris obere nga ate munanga olambula onyumirwe ensi yo kubanga biganyi wekwate Turisa Safaris obere mandad sana Sozo Properties basanga Kamili Road batunda ettaka lina ne plana walyo ate batunda ne furniture w'omulembe nnyo babayise Sozo Properties genda ko Kamili Road obere mandad sana Bugweriyo Estate batunda ettaka etaliko nkayana bali wali najja nankumbi opposite ne club ya Nyondo gendawo Ucha Kids Paradise omwana wosobola okumutwala nabera n'abaana b'abakungu nazanye n'abaana babagaganga abafe na networking ennungi okategedde connection n'abaana bafe ni connection omwana ayogene ne ku luzungu ng'olwo abaana bafe mutwale ku Ucha Kids Paradise bali wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate omwana abere munaye ng'anyumirwa obulamu ng'atazannya ate nasanyukeko byonna wali ku Ucha Kids Paradise omwana oli yakwogeza oluzungu omwana njogera oluzungu ajja nakunkuula amanyi oliasese bannange oginika singa tosibye yakwogeza oluzungu n'enjulo okabyawo singa wajja n'olunjogerera omwana nga amazeeko emirembe kati ani akuvuunulira mubuzaabuza nga bakutwala emisabaka binemanega you go aye nga yina accent eringa ya Kimerika mugamba musiki I'm feeling asomera ku Cambridge wamuwuliranga namuwuliranga atokomoka olusungu alwegogana bwegozi accent wajuulira why Cambridge alinga asomera mu Cambridge era gye basomera tuweerera abaana emuweerera abaana kale n'olw'ensonga eyo banna omwana lumuleme kamba weerere balwogere oli mutuufu banaalunjogerera kale n'olw'ensonga ngenda kubatemba sibuli wano nze Jonas Ssentongo mukutu Tindi Files yakatoye nga ogenda ddala maaso ka empya n'enkadde basangibwa opposite n'amafuta ga African Oil waneno emakindye yes jangu obe nga ate obasinkana ofune emmotoka ey'ekirooto kyo kozi newo malo ku kamera mubere bulungi mweraba.